ate tewalaba ne Giovanni yajja wano na kuwa gundi yakuwa yawo obujulizi n'agamba nze bannaye ntambudde mu basawo ngenze mu basawo ntute koze eki oba kitegeera naye Giovanni Ruzina nga kyekimuloza yali naye yetaasaako malogo bamugamba nti eddogo ennomwanje lyakukuba ennomwanje kyakkola oba omanya ebintu bwe bityo bibeera ebyo group ogenda omusawo nagaha muli abayimbi abalenzi bameka waliwo no akuli bubi no ending up nga muganda wange odduka kulino ogenda kulino naliri so bibeerawo nange nagenda kunno mbasawera era nga ntidde nga banagamba ngononya hiti oba nga banakugamba kati waliwo bafunamu obutakkanyawo Giovanni ne Grace Khan bafunamu obutakanya ne beerangira watwala musawo ne tugenda egindi mutulaga bino nabiri banaye njokwogera mazima kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan awebale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba tukkiriza nti byonna bitambula bulungi subscribe nze kwembozi mu Eugene awebale nnyo badide ddala ate ne bakyali baffe mwenna abatulaba mu mawanga ag'enjawulo Bruno Semax ogamba otya musajja wange ali mu Amerika webale nnyo okuwasiganya mirimu side awo manyi nti bitambula bulungi nnyo njagala okubuuzaako ku Steven Bakumpe oli mu London ogamba otya naawe manyi nti bitambula bulungi nnyo n'abannaffe mwenna abali mu kyondo kya Buwalabu abakola emirimu egy'enjawulo mwebale nnyo kukakalabya nzize tuwayemuko ku mboozi olunaku olwaleero nzize wano ne muganda wange Henry Mwanje ennaku zino abadde ambuzeebuzeko n'ez'emirimu miyitirivu nnyo ennaku zino era ndoza bwe tunaaviira wano ajja kuba njokyezaayo ku majja nga eno ensanyusa okulaba naawe okusanga Mayanja ogamba otya ndi bulungi papa Mr. Wagwan biri bitya mwendi ndyokke obulamu butambula bulungi endongo etambula bulungi endongo etambula ngera omanyi bintu byakwefaako bintu byakuyiriba creativity akasente mwekalimu industry obiraba abantu bakola ebivulu buli nnaku ate bijjuza kali ate tosobola buuza kibuuzo ekyo akasente mwekali naye eri abajjuza kati nga Wizo Manizo yabadde gundi yamutegese ono musajja waffe Nobert Events naye bavudde mu show Nobert Events ngagamba nti akyalina mabanja naye nga ffe tulaba yajjuza era nekyamukubya Wizo nga mugamba mpa sente zange wajjuza naye yagamba ali mu mabanja just abamu babagadde kwebba bobbi abantu abamu bakumpanya abantu abamu tebalina mazima okitegeera kuba owuliza ensonga zaabwe olaba nga mutuufu zo sente zaaliwo just nga banaye yakola zeki yeyagaana naye nti sente zaaliwo oba okiraba omuntu tosobola kukola show nejjuzanga eyo naye nebanga ekusaze busazi kubanga batunia ebintu bingi nema simanya te URA KCCA simanya bani bomba manerenda abo bebasuka mu booking ne baziyoola olowooza olw'emisoso emingi ennaku zino toyinza kukola show nejjuzanga eyo ate neegaana olw'ensaasaanye nyingi kyo kituufu naye lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu ategese ekivulu ng'ekyo sente tazijja ku mulyango nnyo oba mu tebo balina ne basponsors basponsors bakuyambako ku bintu ebimu billboard ng'ezo ne baziteekayo basponsors bakuyambako okukola obulango ng'obwo oba kitegeera so at the end of the day ogenda kwekanga nti mugabanye expense bakuyambeko ku expense yaki yashongera sente z'okuŋŋanyiza mutuufu osobola osigazaawo akantu naye lwakuba nti nga obimanye era ekintu kati ng'ekivulu ng'ekyo tekibeeramu muntu omu obeeramu abantu bangi tosobola kyandolinga bw'omu kati eyo ndowooza sente gye zibulira era olina afundikira ng'agamba sifunye sente over the weekend wabaddewo show yajjuze nnyo eyagaayo ono ya Levi mwana gayi yakoze ebintu yabadde ku Serena yakoze ebintu by'ebirooto byange naye byonna wabira byotya byonna bitukwatanga bwe bino naye tebitukwatira ku Serena bitukwatanga naye nga si ku Serena so nagambye bannaye nange ne bukyanga boy ndi awo ku Serena naye olwo yangambye nti naye Geoffrey Mayanja ne mu bugamba wangi nangamba kati abayimbi be Uganda kati bawulira ennugu bawulira bubi eno mwanje gw'omu ku bawulidde ennugu nga ya Levi chanaki ebyana bimububi yayaana
nje siri muntu wa Nugu nnyo sitambulira ku side ya Nugu ntambulira ku side ya Kwegomba ya namwegombye bwegombye ne ngamba wow naye saategedde engeri gye bategeeramu muziki gwenze mbadde sigumanyi saawulidde ku Bulango nabadde ndi awo boom nga nengera bifaananyi. By the way no Mwanje oyogedde nze nina ekintu kye neebuuza wano e Uganda okimanyi nti Abanigeria baveeyo ne bajjeeyo ne bajja wano e Uganda ne bajuza shows naye nga tebalina babalangidde wonna wonzogamba nti kwabadde ku Bulange nnyo bubadde ku TV nga bwolaba wano eno nti n'omwanya gugenda tegeka show nti ebiseera ebisinga amaanyi gaba mangi oteekamu amaanyi n'oteekamu drive nezikuberegana nga bbiri nezeetooloola ekibuga kyonna ezo no zonna zibaana bipande biki okufuna ku busente bwo wano bw'osolozeza nga osasula drive okitegeera naye bakikola batya simanyi nanga kijja bakozesa kulangamu naye nze mukulaba okwange badeko okuba balina market gye bakola ki gye babeera batunuulidde kakati mu kutunuulira market eyo waliwo ndowooza platforms tugeze oba radio oli ajja kusanga nti ye omuyimbi gwagenda okuleeta ali urban nnyo nga tagenda kumutwala ku zino radio zaffe ez'Oluganda ku TV zaffe ez'Oluganda ate kati jjukira ffe abasinga ate zetukola ki zetuwulira kati Mayanja gw'owuliriza ddi radio etali Sapienza nziwuliriza naye kitono owuliriza ku radio Sanyu ndwawo kale Capital yo mitiro kubeerabeerako naye balangirira nnyo ku Sanyu eyo XFM nkakasa somewhere there kuba yeera ndowooza abeera audience yaabwe era ogenda olaba nga abaana abaliyo baana abamubikomera kati ababadde ku Serena abaana abamubikomera n'abe waffe Makindye bagamba kate twakategeddeka abeetezi b'e Makindye bagamba tebakategedde tetwategedde nti abagagga gye bali kati bwe bityo ndowooza yes naye ekintu kino ekyaba n'abawala okuba nti no because nana nawuliddeko nalabyeko awo story nga bagamba nti no oyo mwali yasinze okutambulira mu kavidiyo n'oyo guy mbu boyfriend we yamukyaye mbu bayawukanye yamugambye egenda esimanya wale v gyoba ofumbirwa nange nkukyawa omwana yena engeri gyekukutiriza ku kiwato ky'omusajja ate bwekuba yavuddewo asammudde omuwala kyasusse wallahi omuwala yabadde ati nga omusajja n'atuuka n'agawa naayo mwana gwe kitolaba byokola naye ng'omwana ata omusajja n'addamu revansi ng'omwala alemeddeko aga nina okumaliriza ensonga zange ez'okunyiga twava wano omulundi ogwayita eyo nga Sheda Gashumba ng'ogamba Sheda Gashumba wali omunoonya era mu process awo sebo mba nkuwayiriza gamba nti nkuwayiriza sitompayiriza kawala ako bambi nkegomba ng'omusajja yenayena abasajja bangi bakegomba kakati mu process awo yali amaze okugoba gundi mu mawulire mu lujjudde yamukolera press conference namba ekiwandiiko press yali amaze okulaga nti n'amugamba sebo nkutadde toziriranga kiwedde otuusewa muganda wange just ngera bwomanyi nagetinga bize mbadde ne trip nange bunfudde bize tambula muko so ate ekintu kasa kisaako akadde omala n'ofuna ebirala byolowoozaako so nemmala nembireka n'omuta naafiirwa omukisa gwe bwati gwe wafiirwa omukisa naye yafiirwa omukisa muganda wange yafiirwa omukisa nga ye kati bwe tumulaba nti atambulira mu wrong numbers nze concern yange yali nti Shilo oyagadde nnyo abasajja abaniga oyagadde nnyo abasajja abamalasita simaya bano aba 6 paaka yagalako ne kufa abaziro paaka otuwulire bamayanja nakulaba ngo oli ku swimming pool ebifaananyi eby'emabega eri oli ku swimming pool awo ngo balazeeko neŋŋamba lwe ziro paaka Ako kunywa nte nene nsava abe kuzaaka pawala ageko bijifuba just nali mwagaliza kale kuva akyusa ku variety yena ateyagaliza teyagaliza just wali ofunye ko moment emu nga tukyali ku stage omuwala najja n'akunyiga nga avudde mu audience n'oyagala oveewo naye
Najjanga w'amaanyi n'akunyiga nalaga nti akwagadde nnyo mulina ofunamu ekirowoozo kyuga nti nekiwala kino singa nvaawo nakyo. Kasobola okujjako ananga kakabi ne kakunyiga naye ne weefuga n'ogamba no naze kuyimba ono faani wange ayinza okuba munange naye ayina omwagalwa we sijja kukola mirimu ebiri nkola ogw'okuyimba n'ogw'okutwala abakyala b'abendi so nokyesonyiwa naye ng'ajjukira nti nange mba muntu era osobola otunulira akana n'ogamba kati waliwo we nali eyo bajja ku stage ne bakunyiga bangi naye waliwo lwe nali eyo entwetwe kati jjukira eri abanyarwanda bangi Kiboga side akana ne kajja ku stage muganda wange akana ne katandika okunyiga akana kaali kambadde ka blouse nga ka blouse kaali ka green nga kamusalankwa wange beri lifuluma naye okoliti boy ne bulanga njagala likwatako ne bulanga njagala likwatako na kulega ali ku stage ebbere mutima gwambo gw'ebbere nga lifulumye oliti nengamba Mukama Katonda wange naye wayimba shono gimaliriza nayimba ne mmaliriza era nenyingira emmotoka naye nfaayo nga mmulesaawo naye kyannuma kyannuma naye neŋŋamba waayi kannerekereze ng'oli ku stage otera kufuna namba z'abakyala abakuwa because manyi nti abakyala ebiseera ebisinga n'abami bakikozesa ku bakyala abayimbi nti ajja wano ajjanga azza okufuuwa ssente n'akoleramu akanamba k'amasimu kanamba k'essimu ku kapapula babikola naye kati ebyo kati nga nze Henry ebintu ebyo omuntu oba omanyi kyoyagala naawe kati nze tosobola kujja nti onjagala mbola okuba onjagala ate nange nenkwagala osobola okuba nga onjagala nze nga sikola ki nga sikwagala so era kanamba nkakwata nenkalaba naye singa mba nkulabye nga akampadde nkwetaaga sobola okukubirako ne gawaayi wabadde ogamba ki being honest nsobola okukubirako naye sitera nakikolako lumu mpokaloka mwana yajja ng'amalayo nga watabbu nga muzibu ng'amalayo neŋŋamba owange Henry soka olabe kyeyabadde agamba naye tetwagenda wala omala nogetinga busy nobyesonyiwa abamu bajja omulala asobola okujja nga mulungi naye nga ate ekigendererwa kye kyakukutegula kasente eri ayinza okujja nga aze kutegula kasente ng'ayagala sente era oli mukubira n'agamba manne ndi wano Henry nze sina nakyenaalidde ate nze sibaagala abo saagala mukazi ampoleza ebyo sina kyenaalidde kuki kukubidde kuyita kulanki kukubidde kugamba bintu kati bwe wamukubira n'omugamba nti wadde ogamba ki n'agamba ati omukubira n'agamba bannange Henry kale bannaye mubeere eyo nga tubeegomba tetulina ngeri gye tubatuukako mumbeera eyo n'omugamba munange mwebale kuwagira mwebale kutwagala n'omulaba nga bambi akwagala faaniwo tewabeerawo nnyo era byamaanyi bigenda mu maaso kuba ate nange embeera nina omukyala bannanze abayimbi era nze ebyo bimu kubingana okuyimba ebyo kubanga bannabakyala bakubutula bakyala bambutula so Henry Mwanje essaawa zino Federation mukulembeze omwe Eddie Kenzo bamaze dde okumugattako ekitiibwa kya omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku biyiiye kakati wali abadde n'ekya president wa Federation mu kujjawo yajja nnyo ne copyright nga kati copyright tugenda gikwatako n'amaanyi mangi tugifune mu bwangu ddala tetugirabanga kati bamugasseko ekitiibwa ekirala naye abantu baleese bakubaganyiza ebirowoozo no ku social media abamu nga bagamba Eddie Kenzo tojja kusobola tojja kumalako Eddie Kenzo tewasoma Eddie Kenzo muzeeyi akwadde kuziba mumwe Eddie Kenzo bingi nnyo ebyogedde ku social media Eddie Kenzo omulabamu obusobozi okuwabula omukulembeze w'eggwanga because yakoze ne statement n'agamba nti omusajja amaze mu bukulembeze bw'eggwanga emyaka 30 ogenda kumuwabula ki agenda mu myaka 4 ogenda kumuwabula ki Eddie Kenzo
aga nti wabaddewo abantu ab'enjawulo bangi waliwo Moses Matovu babadde mu industry eno ebbanga ggwanvu waliwo barwagadi babadde ne Mwami Museveni barwagadi w'NRM nti naye industry agibaddemu ebbanga ddene yagisookamu Eddie Kenzo abadde legend n'abantu abalala waliwo abantu abali mu layini eyo naye lwaki Eddie Kenzo omulabamu obusobozi bwonna lowooza lwaki Mwami Museveni yamuwadde yajjukidde kali akayimba kavolongo tunagamba omusajja ono taddamu nankuba tuni enzibu of course byonna mu strategy mu ebiri kuba kati nga olaba nti ne President Museveni naye akola nga bw'asobola yeekuumire mu buyinza so kimukakatako okutematema empendo okulaba nga awangalira mu buyinza ng'okulaba nga asala ku maanyi ga kale nga akakkanya ku busungu bw'abamu bw'aba akoze eki baba asobodde for example nti Kenzo bw'abaira abadde alina obusungu bwe eri gavumenti ng'alaba bingi ebitatambula so Museveni asobola okuyiya engeri yonna gy'asobola okukakkanya ku busungu bwe oba ekigere kintu ekyo akakkanya ku busungu bwa Kenzo buli kimu nekitambula bulungi empiki ye nebanga ekoze eki ng'eyise ate era ne Kenzo alina obusobozi okukozesa omukisa ogwo ogumuweereddwa n'akola ki yadde pulezidenti ali kukakkanya ku busungu bwa Kenzo oba ku sekita emu y'abayimbi because mwe mwava Bobi Wine omusajja amujojjobezza obwomu bw'ati so kati sekita eyo kitegeeza nti munnaye bw'atafuna ngeri ng'era omugezi bw'akola ki bw'abeera n'agikola ki n'agikakkanya n'etamulumba abeera akoze ensobi nene nnyo naye nti ne Kenzo asobola okukozesa ekyo nti waba pulezidenti avuddeyo ng'abeetaaga ng'abayimbi abasajja abayimbi abanene ba Kenzo kuba ekintu ekyo kiraba ky'abanene bokaboka abayita abanene avuddeyo ng'abeetaaga Kenzo asobola okukozesa omukisa ogwo naye n'afuna byalobingira industry bye simanyi biki byagenda kugirobingira nze yabimanyi yansingako okukola ki okubimanya owagira Bobi Wine kakati omuvubuka atawagira Bobi Wine kuguno omulembe obeeranga atalina bwongo kiringanga okusanga omunyankole n'agamba tawagira Museveni nze nsanga omunyankole n'agamba tawagira Museveni mbaanabira ddala nga nnimba ng'ali kunsiriwalirako oba kitegeera ati okuba nga tamuwagira era nga bwe waliwo Abaganda batawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Abaganda batawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu be baliwa just bakimanyi bumanya nti wali Museveni bajjayo ttooke bagenda kunonayo sinze eryo gw'osanga awo nno nga talina yadde mukwano gwe kansala kakati era bakitegeeza nti nno waliwo abantu nga balina ebintu byabwe nga babifundidde ku guno omulembe waliwo abantu nga balina channels zaabwe nga mu gavumenti gye bajja akasente oluusi abaana be ye baweeredde gavumenti eyinza okuba yakuyamba nekwerera omwana munaye n'afuuka dokita kuba gavumenti erina abaana beeweerera ekyo naawe okimanyi omwana n'afuuka dokita omwana n'afuuka looya kati ng'olaba obulamu bwatereera olw'omwana oyo gavumenti gwe yakola ki bwe yakuweerera kati noganze sigirinaako buzibu naye omuntu yenna ng'alina obuzibu ku gavumenti eno of course nga Museveni tannafuna ngeri gy'akakkanya busungu bwe kuba nze ndaba buli omu buli akaayana kasaba mukakkanya toddamu laba gyakoze eki gyayise kati abo batannafuna ngeri gye bakakkanyizibwa busungu bwabwe of course balina ensonga lwaki baagala Bobi Wine kyobola Museveni era amala n'agenda n'afuna n'abajjayo n'abakakkanya ogendera Bobi talina kyatugamba nalabako omukwano gwo Alien Skin yali ne Bebe Cool yali ne Dr. Jose Chameleone nga bali ku State House ewa Mwami Museveni wiiki eyo ewedde eyo singa bukya ku makya Mwami Museveni akugamba newajjawo ddiirwawo newagamba nti eno mwanje gw'omu kubateereddwa ku list bwe tugenda kugenda nawe mu State House naye nga muzeeyi yeetaaga tumukolewo project nga bwolaba tubonga naawe naye ng'eriko akasente nga nti eno mwanje twamukoledde budget ya bukadde 10 yeza agenda okufuna mu luyimba lwe tugenda okuyimba okuteekamu eddoboozi lye layini gy'agenda okuteekamu tumuwereddeko obukadde 10 nze engeri gye sinaba kulabako eyo lisiti sigirabangako tugeza bugeza kaliwuliriza engeri gye sirabangako ku lisiti eyo siyitibwangako
sikola ki kitegeeza ndabika ne answer sigirina naye osanga bwe ndaba ku list eyo ne ndaba ne kubiteereddwawo nyiza ofuna answer nti sijja oba nja kukola ki okitegeera naye sifuna ngo kumukisa kukola ki gofuna ku list eyo kubeerako oba nsobola okugaana oba sisobola sikimanyi okitegeera kati n'abo abagenda be bamanyi ekibawaliriza obutagaana oba kitegedde simanyi oba onfuna bulungi yesebo omukisa guzze obukadde 100 nga kati kasiro sayininga wano nga butula kwa akawunti nga tugatula muzeeyi naye mbufuna ba big eye balya dda ssente waneeno bamaze ne babasonyiwa bali eno batijja buto baana bapya babalera ozire ne bakusonyiire eyo ate ne bakusonyiwera kati nze mbeera nga nzira ne ŋŋamba nupu oye nga mmaze ozikukola enzira nupu ate abaziri abajja ne babasonyiwa big eye tali mu nupu teyegirisa osobola okuvayo bamulabako mukadde kali eri nga bali eri nga beekola ekigenyi anti ekyakutuuka ku mayinja kiyinza okukutuukako mayinja kye kyamutuukako andi amalo zijjayo namala nakoma omupaati tugamba ne munsonyiwe tebamusonyiwa Kyagulanyi Ssentamu namwambaza enkofeere tamutuuka namumutuuka ne bamuga muzeeyi n'amugamba gwe wacha weewe bw'otagoma woowedde n'addayo kati ali mu muzeeyi akalulu eno mwana bannayuganda ebanyega bingi n'obwavu bungi nnyo so kizibu omuntu okulaba akasente n'akaleka agamba tunaabiraba amadda okitegeera embeera gye tulimu obwavu bungi bannayuganda bali stressed bro bali stressed nnyo so omuntu bw'alengera akasente agawaayi kanjira ntwala kano nadda nenwanirira bannange naye ng'asose n'agasikayo nadda n'alwana nga mukkufu nze bwe ndaba enkola eriwo kati ate Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akuyita n'agamba jangu tukole mbeera ku gaadi naye yo omwagira yogenda bugenzi oba osookiga nti waayi kankuwagirira eno nga bwe nkola emirimu gyange bwe gitambula kale nze munaye nze obulamu bwange nze sirina kintu kyembeerawo nga ntya kyenjagala kyenkola kati bwaba mpise nga njagala era ŋŋendayo nga sifuddeeyo ku muntu yenna sifuddeeyo oba kiki oba era ekimpa emirembe lwaki oba tokola kikuwa mirembe okay Emre Mwanje wano we tulaga njagala onkakase nti ogenda kwogera mazima meereere era njagala osooka olayire mu kamera awo eri abantu abatulaba obabulye nti kati wano bino byengenda okukubuuza essaawa zino nti ogenda kutubulya mazima meereere nga tolina kyoleseeyo nga tolina kyolimbye bro mbeddala bandaba abali mu kamera nkyasobola okubalimba singa kiba kyetaagisa kyasobola okubalimba sobo twakoze endagano nga tetunajja mu kamera n'ogamba nkubuuza buli kimu kyonna kyenkuja ku mutima gwe mbuuza nze sikuganye kati lwaki bwe mbanga ngenda kubuuza lwaki ogamba nti okyasobola okulimba abantu abatulaba okumbuuza ekintu nga gwe buuza simanyi kyogenda kumbuuza kati nze Emre Mwanje obaliko ku show ya Bettina Namukasa yali ku bayitawo batya wano ku Lwentebe ku Nikani yes waliyo naliyo bwe mwabeerera mu the new Eagles eddogo lyaliyo eddogo baana baali beegeetaageta mbu baloga nga babibeeramu bwe batyo ngera omanyi abantu ebiseera ebisinga bamanyi okulowooza nti amalogo ge gamalayo abakkiriza mu superstitution ebintu bwe bityo baliyo ng'owulira ne bagamba gundi ne gundi kye beekola baaba ate tewalaba ne Giovanni yajja wano n'akuwa gundi yawa obujulizi n'agamba nze bannaye ntambudde mu basawo ngenze mu basawo ntutte nte koze eki oba kitegeera naye Giovanni Luzina nga kyekimuloza yali naye yetaasaako malogo ayinza okuba bali bamugamba nti eddogo ly'emukuba lingi bamugamba nti eddogo Emre Mwanje lyakukuba asobola omugamba Emre Mwanje kyakkola
oba omanye ebintu bwe bityo bibeera ebyo group osogera ogenda omusawo nagaha muli abayimbi abalenzi bameka waliwo no akuli bubi no ending up nga muganda wange odduka kuli no genda kuli no nalidi so bibeera nange nagenda ko mu basawo era nga ntidde nga banaga ngononya hiti oba nga banakugamba kati waliwo bafunamu obutakkanya awo Jovan ne Grace Khan bafunamu obutakkanya ne beerangira watwala musawo ne tugenda egindi mutulaga bino nabiri banaye ndikwogera mazima so sagala muganda wange Jovu Vyoga ate mwanja njogerako bwati oba Grace ndikwogera ki tuli ku mazima kati mumbeere yo bwetyo kati nengamba mukama Yesu Kristo nga beerangira eddogo nengamba bulijjo abaana batandika ebintu bino nemba n'okutya okunene nno ddala okutya okunene ddala because nze nalina akayimba kange akabalya mmere kali waliwo time nakalina nga nkayimba nga kasabula yes mmere abalya mmere nga ntuuka ku stage nkuba nevaawo n'emitwalo nga 10-15 meka akayimba nagenda otuuka okulaba nga nzija ku stage n'ennyimba muganda we nga teri yadda ndaba nga tegyedda kubira ku nduulu yadde yenyenya era nasembayo kayimba olunaku waliwo olunaku lwe nakayimba ne bampa 13,000 ku siteegi nga sirabo yadde yenyenya naye ng'okimanyi nti nakati olwo oluyimba abalya mmere nakati zezimu ku nnyimba ennene ez'amaanyi kati lukuba of course lukubira ddala era wengenda ku stage abantu balwagala nnyo naye kati nkunyumiza biri ebiseera nengamba kati nenkyala nenga sitegera kati wano boogera nti wantwale gundi natuloga era nenga abaana tebabanga batandikadde ebintu bino nga batulogaloga ate ze nali manyi tuli family kale nga mbwongo bwange sikirina namu ekyo ekintu nti waliwo kali abaana kuba twali bato nga sina nagwe nsubira nti asobola okugenda mubaki mu basawo so I was like Henry naawe tambulako so nange nentambulako nange nengenda ku basawo just era naye oluvannyuma ennyo n'ekizuula nti bibeera byakwefumba bwongo mentality oluusi nyinza okuba nze nalina weakness yange kuba ebiseera ebyo nali nnywa nnyo n'omwenge ndowooza nga n'abantu mbalabikira bubi ku stage nga kiyinza okuba kibankyayizza nafuna hit nange nenkyamuka nnyo akenge ne kafuuka akenge ndowooza kati nga bwe najjanga ku stage nga bantu abaga ono oba okitegedde kale sajjanga ku stage nga ngunywedde kuba bali tebatukkiriza kola ki kunywa naye nga bwe nva ku stage ngenda nengunywa kati ndowooza gwali gutandise okundabika maybe ng'abantu sibalabikira bulungi nga tebanneetaaga ndowooza nekituuka ku eyo level nga ne bwe nzija ku stage tebakyakola ki tebakyasobola kunsanyukira okitegera ekintu ekyo so ebyo nabizuula bayenga ndabika just nze nali nkozeemu ensobi engeri gye nali neekuttemu tegaali make malogo kubanga bw'omala n'otandika n'otunulira ebintu ebyo ogamba naye kaakati kale kati ono aloga nnyo nga talina BET okitegeera nogaa kale munnange kale okuloga kukola bannange ona baloga nnyo kale ng'omwaka gugwako nga talina hit n'akwata n'omulala n'omuki naye nga tasigadde aloga ng'ate owulira asigadde okitegeera nomala n'ogaa bino ebintu bya bulimba bino omuntu alina kuyiya buyiya ngeri gyakola ki gyerwanako either you pray kale n'ofuna engeri gye wekkiririzaamu ebiseera ebisinga nze namala n'enkizuula nti okwekkiririzaamu kyekibeera ekiki ekikulu so naye nga byalimu ebyamalogo byalimu ye Bettina Namukasa ye ali wasapuli mwana w'ekiwa Mirembe wasapuli nga naye tubeera mu bbaasi abeera ati era lumu twatuka tuvuga mukomba mudaali waffe nga balogo bamusekerera nga balogo basekerera wasapuli nga Bettina wasapuli nnyo bambi bwebityo just wawulirako emabega eri mu biseera bya Eagles enkadde era olutwalo lwaliyo olw'amalogo ng'abeerangira awo nalogo oli nekivaawo ngamba waliwo bagamba nti Sebatta ngenda New Eagles beeroga awo ebiseera wabiwulirako twabiwuliranga naye mentality weeri nnyo nti abayimbi batambula nnyo mu basawo
kubanga okufuuka omuyimbi si ekintu ekyangu like ensi nekola ki nekutegeera nekutegeera it's a long journey nti bangi abakiremererwa kireetera abantu okulowooza nti nno abayimbi balogo kitegeera nti baloga ate era buli tosobola nawe Mayanja oli tasobola kugamba tugeze kati nga okukola ku Sapienza tasobola kugamba nti Gunju oyo aloga nawe n'okimanyirako ddala nti aloga nga mukola naye bannaye bw'otagenda mu kkanisa kusaba naawe oba ogendagendako musabo ogambe bannaye ono biki bye yandoga bagamba mulogo ayina bye yandoga munkebereko okitegeera gy'otuuka eyo ne bakugamba tomanyi nakumanya kuli bubi obadde obuzaayo emyezi eja okufa webale kujja mu budde obadde ogenda kugwa eddalu mwanange webale kujja mu budde awo naawe n'okugamba kakati mukama mulungi nzize mu budde era ne bali kuwa eddagala lyo noddayo munnaye n'olabanga buli kimu kitambula bulungi emmeme nekkakkana nti owonye nze oli yandeetera ekibooziboozi naŋŋamba nti omukulu CEO Luta nti ate okuba nti abaana abo ebyo ebibozibozi bagambanga nti ate eddogole beeyisaamu obupitirivu nnyo nti ate okuba yabaddeko n'abagamba nno bwe mutegiraagirako temujja kuwangala nga ffe bwe tuwangadde kubanze ate kati bwe nalaba Nwe Mwanje kubanga ye omukulu namunoonyaako awo simulala naye kati kenfunye Nwe Mwanje ono kamubuuze kubanga ye yali ku soosi wali eri ng'ali munda mu kintu nze nno nali ku soosi nnyo naye nze nali mindinga nnyo bizinesi yange seekubanga nnyo ku Papa Lutaaya nga a young boy nti mbeera awo buli kadde nsibewuwe mbeere nga njoze emmotoka z'ebiki bintu bwe bityo nze nabeeranga ku kimu doing music kyaŋŋamba kyenkola ki kyenkola byatayagala sibikola saamanya nnyo nnyo life ye naye kyensinga okumanya nti muzeeyi nze kyensobola okugamba nti oba si musajja mulogo kuba nze namulabangako nga bamugamba nti bannaye tuloge enkuba nga tugenda okukola show tuloge enkuba enereme kola ki ereme kutonya n'agamba sigenda kuloga nkuba eba etonye ekole ki etonye ebifo ebiwera ng'ebyo nga kale ebiwera ng'ebibiri namulako ekiboga nemulako ne gundi eno Masindi twatuuka ne batugamba awawa neeno Muzeeyi Lutaaya saamulabako nga akkiriziganya n'abantu abamugamba nti tuloge enkuba ebifo ebyo bibiri era ekimu yagaanira ddala okuwa omusajja oyo omulogo w'enkuba ssente enkuba neetusabula ebyaddala neetusabula paka we twavaayo sho neegaana anti enkuba yatandika ssaawa 10 neetonnya mpaka ssaawa 5 ez'ekiro. Nwe Mwanje wabale kuleeta nsonga eyo nze bintu ebyo mbadde mbiwulira nti wabeerawo omulogo ku kyalo era nga bw'oyogedde nti batamuwa ssente simanya biki by'enkuba etonnya ebintu byeddala bituufu so kali Muzeeyi Lutaaya yabigaana ebintu ebyo kitegeeza omuntu oyo aba mulogo awatabikkiririzaamu omuntu agaana ologa enkuba aba mulogo sikiwa nti aba mulogo wagaanira ologa enkuba kubanga tiyalegadde kufiirwa singa yali mulogo yali badde abikkiririzaamu era agamba bulungi akeetonyi kale n'abalimi bafune kale ffe tufiirwe siyibwatu ye statement yenna enkuba nebakuba paka ssaawa 5 abasajja batonyeseza ddala enkuba era olina okutuuka ku kifo kati abayimbi abamu abategesi b'ebivulu bamanyi okutambula n'abalogo b'enkuba n'atuuka ku kifo ng'amanyi bulungi nze n'omulogo wange waki ow'enkuba kati nkesi wabeera wagitonyesa ono nga naye akola ki agikwata oluusi waliwo wootuuka ng'olina kugenda kulaba oyo mwennyini ku kyalo ekyo nga ye bamumanyi nti oyo gundi atonyesa enkuba bw'ota mulaba enkuba ejja genda kukubagana ng'olina otutuukayo n'osooka omuwa sente ze n'akugamba mpayo emitwalo 2 tebasaba no sente nyingi mpayo emitwalo 2 4 5 n'ozimuwa kati enkuba eyo nze kyenneebuuza enkuba eyo yagiseetinga ebakube ganda wange nze kubanga abati yakoze neyo program ne kukira sirooza nti kukira kubaako ekiraga nti enkuba enaatonya nze bwe ndaba abantu abo abakola ebintu ebyo mmanya ne ŋŋamba nti zino firimu ze tutera okulaba nti simanyi ez'abazuusi simanyi katonda w'enkuba simanyi katonda w'entalo zirabika ntuufu ne nga abaana abakyayaka baba bakatonda b'enkuba kyayaka tulina bakatonda b'enkuba wano ng'asobola okugitonyesa oba okugikwata ate kati tugambe kimanyi kyagasukka awo kitegeera oyo aba katonda abeera like abeera katonda wa nkuba boy sobola namuyita mulogo si byangu
babikolera ddala bro. So kati omusajja waganira okuloga enkuba kitegeeza nti obuloga batabukkiririzaamu. Kati bano bajjabo bano ba Giovanni ne banene nga bwe mwaliyo kubanze neebuuza kiba kivaawa munnange endowooza buli omu society oluusi gy'okuliramu oba okitegeera oba n'obugumu bw'omutima gwo n'enzikirizayo kirabika bwe kibeera kubanga ojjukira olutalo olwaliwo emabegako kaawo infact terwali lutalo n'okuyisinganya ebigambo. Omusajja Giovanni yavaayo n'agamba nabiwummula yabivaamu kati musabi muzibu nnyo tikyali wange kati musabi muzibu nnyo yalokoka katugambe amanyi n'okusiiba mabegakawo twaliyo nga tukola rehaso netulya emmere n'agaba bannaye nze nasiibye sigenda kulya nasiibye ndi bukusiiba so bibeeramu ebyo naye omala n'okyusa life kubanga nze neewuunya eddogo okuba nga litambulira nnyo mu bayimbi. Mbadde nkugamba nti ojjukira emegokoko wali eri ekuyisinganya ebigambo lwekwaliwo kwasooka wakati wa Stacia Mayanja ne Maureen Nantume. Yali basinganya ebigambo nga Maureen Nantume agamba nti Stacia yamukwatamu n'abaganze sikukwatangamu dererere twali tukyali awo Kalo Nantongo najja katani ye Kalo iti yayogera linnya n'okusinza nga byanyumya emboozi abantu bamanyirawo nti Stacia era social media netandika kato Stacia Mayanja era Stacia n'avaayo ng'akaaba amaziga okitegeera. Simanyi abantu baluga bannaabwe oba omuntu agenda okusaba ebiseera ebisinga abayagala yafune ekirungi naddala mu kusaba kubanga sinza agenda mu kusaba mu church kusabira enwe mwanje njagala asiraani nga ngeze kusaba mu church ngeze kusaba nze kubeera bulungi na family yange n'abantu abaneetoolodde. Kyokka ate mu church mu sabo oba mu kuloga omuntu agendayo ng'agenze agala ebintu bibiri abamu gwagenza okusiraanya abamu gagenza okuloga bibye yakole ki afune emikisa obulamu butambule. Kati nze neebuuza abayimbi abasinga kyekibatwala because nze ndaba waliwo ebiseera ebimu ekibeerawo muyimbi n'abeera nga w'amaanyi naye n'owulira nti abayimbi banne bamukolerera agwe. Kakati ebiseera ebisinga nze nja kigatta ku butiitizi. Abantu abamu batiitiizi abantu abo bagenda ne baloga bannaabwe baba batiitiizi nti asobola okutya oluusi enduulu z'ofuna ku stage ng'akulabye kati wakati mu kutya ekifo kyagamba nti naye kankole nnyo oba kannoonye oluyimba nange mbeere ng'ono oba musingeko ye obwongo bwe bumuwa kyakola ki kyakugenda kulwanyisa naddogo olaba bano abavubuka bano babupeeva ku street bano abakuboli n'akusuula wansi tebaba b'amaanyi kakati olw'okuba nti mutiitiizi talina maanyi ago obwongo bumugamba ekintu kimu kyokka musajja mukuba omulundi gumu akole ki agwe wansi afe kuba waatanoga agenda kukuba oba okitegeera nga buli bwalaba buno bumusotaliyo bwebukuba tteke kakkubeemu n'owunga n'oga wali kuba kaba tekalina maanyi kagenda kweŋŋanga kati kakkuba swame n'okola ki n'owunga oba ontegeera naye ate omusajja ow'amaanyi ajja buzi n'akugamba nti leeta kyokola ki kyolina mpa talina nsonga lwaki akukuba eŋŋumbi nga Sobi bwe yakolanga talina nsonga lwaki akukuba eŋŋumbi wakusobola gambikola ki Sobi bwe yakuyimiriranga mu maaso n'agamba ajjayo kyonna kyolina kati awo bw'ogaana n'akufumita n'akunyiga naye ate nga terwaki ogaana oba okitegeera gwaba w'amaanyi n'akuleka ng'oli mulamu n'otambula n'okola ki n'ogenda. So kati bannaffe abamu babeera batiitiizi batya geemu bw'atya geemu nekimuleetera okukola ki okukola ebikyamu munne so nga ate music guba muzannyo waliwo competition ne competition gye bayita health competition music yo competition nyingi naye competition enyume yebeera health naye waliwo abatakola eri abatajagala bo ne bateekamu amaanyi amaki amalala eri omuyimbi gw'omanyi nga ye ngugamba ntono ye baloga muloge nga yali wakubeera w'amaanyi sirinayo gumanyi kubanga oluusi twekwasa nnyo amalogo naye abantu no babeera bakola ebintu byabwe emabega biyitirivu nnyo
okitegeera ekintu ekyo nti no ojja kusanga ng'oli omulaba avuddeko okitegeera ng'avuddeko tugeze nga nze wano eno n'osanga nga nvuddeko nogaha mwanje bamuloze bambi batidde talenti biki kumbe nina ebiragalagala byenkoze kumbe olina byonywa kumbe nsika bu ice nkola biki kati bwe bunyinga amaanyi naga nti bamukubye ate jukira sigenda kuvayo bannange nno ndi bannayenze ice yakoze eki ye yankubye si tovaayo nji bantu bakulabula bibone bagaha banne bamukuttemu kumbe omuyayi ayina byabadde yeekubisa kale nze bwente oluusi bwe nkitwala naye nga sijagamba nti eddogo teririiyo kirabika gye riri kuba omuntu ayinza okundabaawo nga njoganaga mwanje tukukwatemu olabe owakana nti teririiyo tukukwatemu olabe oba kitegeera bannange mbadde nze ndeeta view yange ng'oluusi bwe nkiraba nze saagala nnyo okuwaayiriza nti gundi bamulogaayo ate bateeka okuba bamuloga nze nzikiriza nti abantu tunafuwa emitima abantu tufuna stress oli asobola okuba nga abadde ayina amaanyi mu muziki nagenda neyeekebeza nga ayina HIV kitegeera naggwamu amaanyi obwongo ne bubeeraliikirira obwongo ne bukyuka obadde bufokasinga ku music n'atandika ate kufokasinga kufaakwe okitegeera ogenda olaba akoze eki akoze aweddewo ne bagamba kati eddawa lye bamusindika mu lyamaanyi onfuna kumbe musajja wattu kyamukwata ekyamukinya kalwadde kasirimu agenda okuddamu okufuna amaanyi okudda engulu nga n'ebyomuziki yakoze eki yabivuddeko dda obanga atakyasobola kuddamu kola ki kukakinga gundi pace oba okitegeera kati then nemugaba balogo kumbe tomanyi musajja yeekebeza biki bintu bye nti alinaki alina obulwadde so bintu bingi nnyo ebiwugula abantu n'omukazi osobola n'okubeera n'omukazi ewaka n'akufuukira ekizi n'akuggyako n'akumalako emirembe n'obeera n'ova n'ebya music n'obyesonyiwa naye nga mukazi yakireese bakola butafulumya ndongo bakusanga eyo kumbe mukazi yakucunya ewaka ng'omukazi akustressinga bintu bingi ebistressinga abantu nebibajja ku mulamwa okay kati empalana mu Dani Eagles nammwe okusinga yabeeranga ku ya nnyimba ono aleese hit kati nomwanje kati yaliko yalina oluyimba nomwanje abakyaliko Giovanni n'aleeta Giovanni abakyali awo Bettina n'ayingizaawo empalana ebeera mu muntu kubanga jjukira empalana ebeera mu muntu munnange abantu omuntu alina omutima oguwalana asobola n'okuwalana nga yalina ng'omuntu ye w'amaanyi ate nawalana ggwe oli asobola okuba nga yalina hit naye nga ate akuwalana naye nga akuwalana mwene embeera ng'agamba Katonda alabika anninako ennugu neyerooleza yekka tebanjagala kuba nina hit n'ateekawo ekibiira n'akuwalana so omuwalanya aba muwalanyi kinagambye nti abantu oli asobola okuba nga mutiitiizi mu butiitiizi bwe n'atandika okulowooleza banne ebitali bituufu n'atandika okuloga banne ng'alowooza bamuloga okitegeera n'awalana banne ng'alowooza bamuwalana bamuli bubi kitegeera ekintu ekyo ate wegedde point nze kati tunatya tubuze eddakiika nze siina gwe nali mpalana simanyi lwaki oba simanyi lwaki oba ekikola bwekyo kale kati olaba nze sina gwe nali mpalana mu Eagles sina budde bwa kuwalana muntu muganda wange nze obudde bwe nina bubeera bwa concentratinga ku byange byenkola ki byokola ngenda kuyitawo ntya kyensobola okugamba nyinza okuba neefaako nnyo yeyinza okubeera ensobi gwe ng'omuntu neefaako nnyo sifaayo ku birala nze nabeeranga ne mu Eagles kati ebyo byonna nga bwe nakugambye
twagenda okuwulira nga abaana batandise okwerangira amala naye nga abalala oluusi babadde babikola ki babifuna dda mu bwongo nti oba abaana bakola ki batambula naye nga nze sibimanyi nti ng'ekintu kisobola obeerawo nga mwekiri mu kibiina nga kiri eyo kitokota sikisaanikire nga nze siina kyemmanyi nga ndi byange so nze bwentyo bwe nabeeranga ate bwe bulamu bwange na bulijjo tinsobola obeera mu society nga simanyi oba waliwo abayomba oba waliwo abeewalana nga nze ndi byange kati ate kati ogenda how are you going to attack me ogenda kumpalana ddi nga nze sikulinaako buzibu era ojja buti nenkulaba nga oninaako buzibu nga mmanya bumanya katono otategeera alayika yalowoozezaamu nti nange mulinako obuzibu kandi naye ateekawo obuzibu era nga nkuleka nga obonaabona n'ekintu kyokuki ku mutima ngoberawo n'ogunugugwo alijjukira tondiisa tonnywesa ekitegeera yes kakati omujjako olugwe n'okola bibyo simba sikulinaako budde siina budde bwa mutunzi bwatyo so bwentyo bwe naliving obulamu bwange mu Eagles nakulabaawo ng'oli ne Shifra owa Ozambe ne baŋŋamba nti ate Katendwe Mwanje y'omu ku lisite y'abavubuka basereebu omuli ab'amawulire abayimbi bannakatemba baani abakumbye ku mwana Shifra nakulabaawo nga neŋŋamba nga mwekola ebintu Shifra oyo ali atya kati gwotunyumiza nze Shifra nali mwagalako kasannyalaze kuba yalina akasannyalaze ke so nali mwagalako kasannyalaze kupromotinga kayimba kange ak'obuwala obuto nina akayimba kange kapita promoting obuto so kyekyangata ne Shifra nti ne mu video twagikola naye video mwali yes era ogenda kumulaba so okyasobola okwogera ebingi byoyagala okumpaayiriza byonna sebo size nkuwaayiriza nze nalaba mu social media okwo naga nti Katendwe Mwanje kakati yeegase ku lukalala olwabo abakombye ku Shifra bakyasobola okwogera byonna kuba ate video bwenajja ate tekugenda kujja bagenda okitegeera naye nga nze nakola bukozi naye nze nno munange nze abakazi benjagala mbamanyi era ate mbalondamu kwegamba ososola mu bakyala mbalondamu era mbeerawo nenga kati kino kibebi kino kikwana yes era nenkikwana oba okitegeera ate gwe saagala ne bwe yeeyisa atya era mulaba bulabi ne mulekera banneebe abaana ennaku zino beegumbulidde omuzene ddala basereebu waliwo n'omwana w'amawulire awo gwe nalabye yafunyeyo ekikazi awo kikadde ekijujulu ekizungu bali kati bali mu pepa yawano mu kibuga Kampala era nalaba agamba waliwo gurupu gye ndimu awo nalaba agamba nti essaawa yonna tulumba Canada ekikazi kyala ki Canada ega nti webadde etya ate eteredde n'agamba nti essaawa yonna tulumba Canada kikyala kikulu ddala bwekiringawalenzi mwana storage eno Mwanje wali ofunyeyo ku mukisa gwonna kubanga abayimbi bangi babikoze wano ne bakamiliyoni abo Dorothy ali nno muto ku kamiliyoni naye bapepeye endongo n'agikuba n'amuyimbamu n'oluyimba era yamuyambira ddala bawulira story yamuyamba Dorothy yayamba kamiliyoni okuvaayo mu ngeri emu oba endala n'abayimbi abalala bangi tubalabyeko omukisa ogwo n'ogufuna navayo kazi kadde nga lizungu bulungi ega nti Mwanje nze nkuyimiriddemu kati sikyasobola edda nali nsobola emabegako wali nali nsobola waliwo obeera nga olina okuyagayaga kungi oluusi oyagala ssente kati ng'ogamba wenkifuna kineeno kiyinza okumpa oba ku ssente mu bulungi ne mububi naye kati sikyasobola sobola sikyasobola ebintu by'abakyala abakulu yes kati ne bwe nnyingira mu bbaala sikyabalaba olengera buto oyagala obuwala obuto life kyachanginga automatically all of a sudden ngenda okwekanga
nga sikyagala kulaba ku bakyala bakulu. Ate dda nali njagala obalabako nno mwana wattu anti nga ne wennyingira ekibala bwe nti njagala abo abakulukulu abo 40 kuba omanya alinamu kasente omanya nti ebya bbiya ajja bisobola teka n'akato ng'olina okukwatayo muki munsawo n'okagulira ne kayoya chipusi ne baleeta so kati nga mbwesambira ddala naye ndowooza kati kirabika nsobola obubeezaawo kati mpulira bwe njagala bwera bwentunula bwe nti bannange bw'ola buto bwe weetaaga ebyaddala akayimbako nakayimbye naye true story lwakuba abantu babeerawo ne balowooza ate njogera ku buno obuto buno bu under age nze nakayimbye nsinzira ku myaka gyange kati nze emyaka gyange omwana ow'emyaka 2 oba 22 aba muto oba kitegeera taba muto mayanja kati omwana w'emyaka 22 taba muto kugwe 22 ayi kati nzina emboozi gye bagamba nti omusajja yali agadde omukyala ng'amusingako emyaka nga 12 anti naye kati nze luli eri nze Henry ng'obuwala obuto mu myaka egyo mba sibwagala ndaba nga buba kugenda kunsumbuwa nnyo kagenda kunsabeeza enviiri kasente kange nkagala kagenda kunsabeeza outing kasente kange nkagala so nembera nga mbeewalira ddala ngazi gasina budde bwabwe ne mbongo bwange nga sibalowoozaako kaakati bwe nazze kwa kati nina emyaka gyange 35 ndowooza bwe natuuse mu egyo emyaka neewulira omukazi emyaka nga 25 23 ssebo abamuto naye abamba musobola bw'osanga naye tokola ki togamba nti omusajja akola ki atutaakaana mulooji akato naye abamwana muto abamuto naye era kyekikutwalayo gyali kuba abamuki abamutototo ng'olaba akusikiriza alina futures ezikola ki ezikusikiriza so nze benayimbyeko ate nga yabadde true story feeling nali mukabaala awo ndotunula bwenti banayenga nga buli kawala kentunulako akato nga ngamba bwalungi kati nga bali benayagala agedda nga ndasaagala natunulayo tokyayagala nemmanya Henry okuze nemmanya kati nno nkuzi kirabika kale ate nabo nno kati baba tebakyanneetaaga kati abakazi abali mu myaka 45 bw'aba wakuganzanza abalabanga mubowa abayagala nayo abayagala muto akisingawo abayagala wa 25 abayagala 20 wanaajoga kuba kati tokyajogeka kati sikyali mu myaka gyo jogeka kale Henry ndowooza byebyo olunaku olwali tuwayizaamuko simanyi obona kyewali agadde okugatakawo ekisembayo naye nga nze ebyange ssebo olwaleero ebyange ebyolwaleero byebyo neyanza nnyo taata kale tweyanze egenze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nange mulaba akayimba kange ku YouTube obuwala obuto njagala obuwala obuto obulina emibiri emito n'olumumbu lw'otulo kyokka obuwala obuto yefe obuwala obuto obulina emibiri emito twagala nnyo sente in fact tunyumirwa nnyo autu buno obuwala bulimu ekyama oba Mayanja okimanyi ekintu ekyo zangu singa so okimanyi kale tweyanze getulabagane ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.